Olwaleero Bwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole Kikabaka Foundation nga balina eddwaliro lya Coastal Rehabilitation Hospital erisangibwa ekisubi ku Lwentebe ne bannamikago basinkanye okutema empenda bwe bayinza okulwanyisa endwadde y'amagumba mu bannansi. Nali sisobola kutambula nga mbeera ku miggo olw'ensonga nti eggumba ery'okugulu okwa right teryenkanana na kugulu kwa left nga mbeera ntambula mbendingamu ebisinga nga nnyinza n'okugwa naye bakola buli ekisoboka okulaba nti nno mbeerawo era nga mba mulamu ne banjiyiza engatto gye ntambuza okulaba nti nsobola okwenkananka. Avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi mu ddwaliro lya Coastal Rehabilitation Hospital, Dr. Moses Fisher Muhumuza atubuulidde ekigendererwa ky'ensinkano eno. Alina obukugu bwe tulina nabo tebaliiyo so ne wanga babaweereza eno so kye bakyetaaga ne tukwatagana ne gavumenti oba gavumenti n'etuyamba okubayamba ekisookerwako okuyigirizaako ku basawo mu bungi newanga basobola okuba nga emirimu bagikolera eyo naye ate n'okuba nti no gavumenti esobola okutufuula nga ba referral pathway nebanga etuweereza abantu. Dr. Fisher asabye gavumenti okuzimba amalwaliro g'amagumba okwetoola eggwanga lyonna okusobola okutuusa obujjanjabi mu bantu awatali kutindiga ngendo mpanvu. Gavumenti eyo twandibadde tugisaba okuba ng'eri involved mu bino byonna bye tukola. Ekisookerwako abalwadde abasinga bandibadde bajjanjabwa mu malwaliro ga gavumenti naye ate tebasobola kubanga osanga tebalina byakukozesa, osanga n'abasawo abalina obukugu bwe tulina nabo tebaliiyo so newanga babaweereza eno so kye bakyetaaga ne tukwatagana ne gavumenti oba gavumenti n'etuyamba okubayamba ekisookerwako okuyigirizaako ku basawo mu bungi newanga basobola okuba nga emirimu bagikolera eyo naye ate n'okuba nti no gavumenti esobola okutufuula nga ba referral pathway nebanga etuweereza abantu ng'ekyetereeza naffe ne tuba nga tusobola okuyamba ku balwadde be tutasobola kutuukirira eyo. Ate yakulembeddemu okuteeka ensinkano eno, Dorothy Namayanja atubuulidde ebimu ku bibasuubira mu bannamikago bano. Ffenna ebitongole ebiyamba abaana n'abantu abalina obulemu obuyambi bukendedde ne ssente teziriiwo naye ng'ate abeetako obuyambi bangi so leero twali twogerezaganya tusobola tutya okwongeza obuyambi bwe tufuna tusobole okutuuka ku abo abaana. Referrals zikendedde ate tezikendedde kubanga abalwadde tebaliiyo naye zikendedde kuba tewaliwo busobozi so n'olwekyo wetwogedde ne twongera n'okuleeta kampeyini yaffe eya KUSU Annual Disability Walk si ffe nga KUSU si yaffenna abakola gino emirimu egiyamba abantu ab'obulemu ate ekyewuunyisa ffenna tulina potential efuna obulemu. Mu ngeri y'emu ne Dr. Upentho okuva Minisitule ey'ebyobulamu agamba gavumenti yakwasizaako amalwaliro okwanyisa endwadde ez'amagumba. Rehabilitation, assistive technology and occupational health services delivery at all levels. Now, if you have a paper like this, Sentamu Moses yakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindiri.